Dr. Tiamale abalabi bafa bavolongoto bebuuza mwatusuubiza abamugendo sekiwalinga future yaffe bo muzitabuse zitta abantu kumukumu kati ani avunanyizibwa kati nsuubira President Museveni kayinza okumbuza ekibuzo bwe ani ali mbuyinza. Don't ever be stupid to think that Museveni yakulembera Uganda. Ani akulembera Bobi Wine yakulembera Uganda. Nanyine mufu yakwata ewawunya. Bobi Wine yagamba 3 times I can quote. Ndi is elected president of Uganda. Kati akola ki? Yakola ki? Temwaji mutuza. Kuba Kyagulanyi. Kuba Kyagulanyi. Dokita Bobi Wine. Dokita Lima Sadinda ko. Bobi Wine. Bomu yazire. Kuba Bobi Wine. Kuba Bobi Wine. Lwaki ku bibi? Kuba Kyagulanyi kiri mu teekawo Kyagulanyi. Ani akulembera Uganda? Museveni ya. Ani akulembera Uganda? President Museveni sawe. Mazingo wa people power kwa government Museveni akulembera Uganda. Kati sawe si ali mu state house. Police boy agamba ku BBC ndi is elected president of Uganda. Lwaki kubomulwe mu mulese? Yes, manga kiriwe Kyagulanyi yali no providing us security. Museveni yakyogera. Anti Museveni si president wa Uganda. Yakyogera nti ye. President. Anti president si mukulembeze wa Uganda. Yera yiza. Is not a president. Bisegeza Kyagulanyi yakulembera Uganda. Mwagamba ati akalu Museveni yabakabbe Kyagulanyi yakole mugendema mubufunze ne mugende magere zakubye muhozi zakubye Natasha zakubye full figure zakubye oyo nabagamba setani yafunanizibwa ku Uganda andi setani ye Bobi Wine anti Museveni katonda kubate bamwagala setani kuba setani Bobi Wine bamwagala nnyo setani kyekinkubye empyo anti nkuba Kyagulanyi omukulu I don't have chiriwe kiti Mazinga bwonsanga ne nika ya mukazi otoyomba omuntu tena mukazi wo lwaki mbasiyo kati kwenye kaya Bobi Wine nkuba Kyagulanyi Nkuba Kyagulanyi dokita bayusisi ngenda ate yusisi yanyo ko volongo tozivugwa kyusisi panna ogenda kutuka ate mbaga volongo tunadamu kuchaza genda osoma akatabo kange empanama ekulaga ndi omuntu yamala P7 ndabanga asigala asokulonda Kyagulanyi is a stupid man banayo musasone simba onofuna abakulu aseko webuze Buganda ekola kikati ekoma ngo kachiriwa kiri mu Buganda Kampala eri mu Buganda kati Buganda ekola ki Federalism is a system where a woman can impregnate himself. Abakazi bagamba benkana n'abasajja kaniza unit wide standing andi Buganda atulira mugamba ati Kampala edi mu Buganda Buganda batiwe federo era batiwe federo ojadondo Buganda esindisa y'amagye mukwate ku 7 ali mugamba 7 kubaga lyamwe ati Buganda temira bagalagala babajja musindikabe muki bamote nabagati mukola buzokoli munamboze gyo musajja amulumbya amutte ani yalumbye namboze Besigye yalumbye Namboze Besigye wandisukiro Namboze lwaki ti Besigye abadde Namboze abadde akula Besigye babadde ba girlfriend for many years. I can confirm the information I'm giving. How could we say nti bawo yabaddewo omusajja najja ekiro asula mu jini musajja mmwe